olwayo twakakutunula ekirooto okulota nga ozadde omwana. Okulota ozadde omwana kitegeeza ki? Yes, bantu bangi balose ekirooto nga bazadde abaana ne batamanyi kitegeeza. Nakola video emabegako awo ekwatagana ku baana inigeno nakikonako naye ndabye nga abantu bangi nnyo bongera okuba nga babuuza ekirooto kino okulota nga ozadde omwana. Nensalawo ne ngamba kati kankikole kyokka. So olwayo tugenda kutunula ekirooto ekyo okulota nga ozadde omwana. Okuzaala omwana Bayibuli gamba abaana birabo okuva eri Katonda. So okulota nga ozadde omwana basically kitegeeza ki? Kiriko side ennungi weewaawo ne side embi. Kisinziira ekirooto kyonna bwe kiba kifaananye. Nga byengenda okwogerako mu video eno, these are basics ebikulaga indicators. Naye amakulu go ag'ekirooto gayinza okuba malala ne bw'otegeera exactly nti kano kayinza oba kategeeza kino, kano kategeeza kino, kijja kuyamba mukwano gwange okuba nga ogatagata ekirooto kyo. No, osooka olota nga ozadde omwana, kyolina okuba nga weetegeeza mu kirooto ekyo eky'okulota nga ozadde omwana. Omwana ono yabadde alabika atya? Mukwano gyawe bategeeza nti waliyo ebyana mu nsi eyo mwe by'ozaala nga mu butuufu nga byana bya mwoyo. Okay? Abamu abalota bikawuula njoka nga olina ebyana eby'omwoyo. Now, ebyana bino eva bibeerako obubonero kw'obirabira nti bino kino ekyana kya mwoyo, kino ekyana si kirungi. Kitegeeza omwoyo, tegeeza bino ebyana ebiva eri mu bakabaka b'omulabi. Okay? So bantu bangi osobola kuba nga tolina na mwana kuno ku nsi naye nga mu nsi eyo mwoyo olina abaana bayitirivu. So ekirooto kino weetegereza omwana gw'ozadde afaanana atya. Sokutonda ekyana kiika endusu, kyana tikyegerekeka, manya eva ekyo kiba kyana kya mwoyo. And obanga olina abaana physically mu buliwo ojja kulanga abaana batandise okufuna endwadde, waliwo ebibasoomooza, bafunye okulwanyisibwa okuva ku biri ebyana eby'omwoyo byolota mu kirooto. Omusobola okulota ebyana bino eby'omwoyo nga ekyana ekyo oluusi kiriko obulemu mu nsi ey'omwoyo n'okiraba nga mu lutu tekitegeerekeka. So okulota ekyana n'olaba nga kikulirawo tekitegeerekeka naye nga okiraba naye kiriko obubonero bwani? Obubonero bwa sitaani. Bantu bangi nnyo abalota ebirooto bino ne batabakola ki? Ne batabitegeera. Ekyana ekyo kiriko obubonero bwa sitaani mukwano gwange kibeera kyana kyaki? Kya mwoyo. Oluusi ekyana kiba kikulirawo ne kitambulawo ne kikola ki? Nga nawe mu kirooto mu butuufu muli ekyana kino osobola okuba nga okyebuuza mu kirooto omwana ono nga mutuufu naye mu kirooto okola ki? Tomutegeera bulungi. N'otegeera nti ekyo ekyana kiba kivudde waani? Wa mubi. Abamu olota nga n'okuluusi olina mu kiyonsa okitadde ku bbeere okikola ki? Okiyonsa. Abantu bangi nnyo balota nga bayonsa ebyana bwe biti. Naye mukwano gwange ekyo waliwo ebyana by'olina mu nsi eyo mwoyo. Okay? Naw osobola okulota kirooto nga ozadde omwana, katandikire kino. Osobola nga ozadde omwana wo ng'olaba alabika bulungi. Ekirooto kino kitegeeza ki? Most of the times ekirooto eky'okuzaala omwana Mukama Katonda baakulaga nti waliwo ekintu ky'ogenda okuba ng'ozaala ng'ozadde omwana. Waliwo ekintu ky'ogenda okuba ng'ozaala mu ggwe. Abamu waliwo in fact yatuwako obujulizi yalota nga azadde omwana, visa ye eyali emaze ebbanga nga yaprovingibwa ku olwo, yakkirizibwa ku olwo. Okay? Nga amakulu g'ekirooto kyaloose ng'azadde omwana. So okuzaala omwana kiyinza okugirako essanyu ng'erabula omuntu omulala bw'aba azadde omwana n'asanyuka, kigirako essanyu, happiness, joy, okay? Emirembe. Olota nga ozadde omwana oluusi oba nga obadde olina ky'osabira oba ky'obadde okolako, manya mukwano gwange ebiseera ebisinga ogenda kubeera successful. As long as omwana oyo mu kirooto omulabe nga taliiko bulemu bwonna, talina buzibu bwonna, nasonyiwa lwankubirako wano. Omwana nga talina bulemu bwonna, talina buzibu bwonna, ebiseera ebisinga kibeera kirooto ki? Kibeera kirooto kirungi. Okay? Bw'aba aliko obulemu, aliko obubonero bwa sitaani, mbabuulidde exactly kikitegeeza. So okulota omwana, waliwo abalota nga bazadde abalongo, twins. Olota ozadde abaki? Abalongo. Abalongo nakyogerako ne video gye nakola ey'abaana. Bw'oba olota nga ozadde n'olaba nga ozadde balongo, most of the time it's a double blessing. Double blessing. Mukisa ogwaki? Ogwa double. Abamu olota ozadde bana, basatu, Mukama bakulaga nti no whatever you working on, ebyo oli mu kukolako by'omuteeka amaaso ga Katonda, you're going to succeed. Okay? Goals zonna z'otaddewo zigenda kukola ki? Zigenda kusucceedinga. Abamu osobola okulota nga ozadde omwana naye nga mutuufu mu buliwo oli mugumba. Tolina baana ng'obadde osaba Katonda abe ng'akola ki? Akuwa omwana nga Kaana bwe yagenda maaso ga Mukama n'amwegayirira ne yeewaayo. Obadde mu kweyawula, obadde onoonya Katonda nga mutuufu tozaala, oba olyawo ng'omwana aluddewo okujja muli beeraliikirivu mu bufumbo, n'olota ekirooto kino mukwano gwange ng'ozadde omwana, Mukama Katonda so okujja ng'obunabbi okukulaga nti Mukama Katonda olwedde amaze okuba nga adda mu ensala zo. So nkugamba ekikulu nnyo okutegeera just context y'ekirooto kyo bwe kiba kikoze ki? Bwe kifaananyi. Tokwata bukwasi kikwate, kino kitegeeza kino, kino kitegeeza kino.
ojja kwekanga mukwano gwange oyitiddwako olina okutegeera exactly ki ekigenda mu maaso mu bulamu bwo so singa Mukama Katonda bayogera ng'alifalinga ku kigenda mu maaso mu bulamu bwo n'obubonero oba obulaba bwaba kawula nga koyesera oba omulaba mukwano gwange baba bakufumbiza omusambu nga liwe kikwesa nawe oba okola ki oba okiranga ddala olina ebyana eby'omwoyo by'olaba okay now osobola otanga olaba ovuddemu olubuto omwana gw'ozadde nga mutuufu ovuddemu buki lubuto lusi lukyali luto lusi omwana abadde anaatya naye olubuto ne lukola ki ne luvaamu obanga ovuddemu olubuto nga lukyali luto nnyo Mukama Katonda ebiseera ebisinga bakulaga nti omulaba ali mu kutta opportunities omulaba alina ebintu bye byatta at a very early stage oluusi olina ekintu ky'otandisa okukola oluusi olina ebintu okyali ku musingi okyabizimba omulaba najja n'abikuba olubuto okuvaamu nga lukyali luto ate obanga olina olubuto mubuliwo n'otekyoto nga kino ng'olaba ovuddemu olubuto manya nti sometimes omulaba sitaani is very direct aza okubanga atta okubanga atta omwana oyo okubanga azikiriza ajjamu olubuto olwo okay aborting of miscarriage oba abortion so bw'ofunanga ekintu ng'ekyo mukwano gwange olina olubuto yimirira olwana olutalo mukwano gwange sitaani tadiiringa nawe wekka adiiringa n'abaana bo bonna bw'obanga gw'omufuukidde ekizibu alokose ng'oli mukulu ate olwo omwana omuto gw'ozadde ogenda okuyigiriza makubo ga Katonda ajja mufuukira ekizibu nnyo so sitaani alwanyisa nnyo abaana b'abalokole sitaani alwanyisa nnyo abaana b'abaana b'abakkiriza okuva mu mbuto mpaka ne bazaalibwa unaasigala abayigganya okulaba nga abasuula okulaba nga tayagala babeere mu maaso ga Katonda kubanga babajja bafuuse buzibu oluusi bakula bo tebaliko na ndagaano yonna endagaano bazadde bazikiriyalira dda so babeera babulabe nnyo eri sitaani abalwanyisa so obanga oli lubuto mukwano gwange n'otanga ovuddemu olubuto manya nti mukwano gwange omulabi sitaani olwennyini lwalwanyisa so oba olina okuyimirira mukwano gwange osabe Katonda asazeemu enkozi omulabi sitaani zonna za programming nze ku mwana wo otherwise if you do nothing ojja kanga olubuto luviiriddemu ddala ate ekyo tebali akyagala so okulotanga olaba nkyogeddeko ndowooza nga omwana nattera okubanga omuzaala manya nti okay omwana oyinza okubanga nayogedde nti osobola okubanga lubuto omulabi sitaani alugyemu nga lukyali luto nemikyo tuno kipasivinga tuto olubadde lukyali luto kati ate osobola okulotanga lunaatera okuzaalibwa naye nga kaseera tekannaba n'ozaala ng'obudde bukyali ebiseera bisinga bw'obanga ozaale nga kateeko tekannaba omulabi sitaani ayinza okubanga atta ebintu byo by'omaze olwedde okubanga oplantinga waliwo oli gwe battidde ku early stage nga bakikubye kikyali naye twalino nga anaatera n'okulaba ku buwanguzi anaatera okuba nga asinza Mukama ku buwanguzi bwagenda okuba nga atuukako alina kyabadde akolako okumala ebbanga major breakthrough point etuuse kati omulabi sitaani nakikola ki nakikuba sometimes obanga toli lubuto omulabi sitaani abazze kubanga azikiriza ekyo olwedde gye tuyita failure at a major breakthrough point ngo okulemererwa okusanze nga mu butuufu onaatera okutuuka ku buwanguzi obadde odduka obakulembedde kati ate n'akaguwa kalengerako n'ogwawo ne bajja ne bakuyitako n'osemba ezo kitegedde kyeŋŋamba olina kyobadde okolako otaddemu amaanyi go gonna otaddemu ssente zo zonna ofubye obadde osaba obadde osiiba kati naate otuuka ku buwanguzi omulabi najja n'akubasumagiza n'akikuggyako oba n'akulemesa omwoyo gw'obutamaliriza bantu bangi nnyo batandika ebintu mu butuufu nga kikulaga kibadde kigenda kutambula bulungi naye omulabi sitaani n'abafuna bw'abasumagiriza n'akibaggyako so ovaamu olubuto nga lubadde lunaatera okutuuka ne mu muntu kyoto muliro kyabya ddala nti butuufu ono omwana muzadde tannaba oluusi ng'olaba naye omwana naye asitwagolinga Katonda baakulaga ebirooto bibeera nga message bubeera bubaka Katonda bakuwadde okulaga ekigenda maaso mu nsi ey'omwoyo so bw'obulaba toggwamu maanyi ekyo ne bw'olotanga ofudde ne bw'otanga ovudde ku accident toggwamu maanyi Mukama Katonda baakulaga nti waliwo olukweyimirira osabe ate ffe tugamba an enemy revealed is an enemy defeated bifo bingi nnyo Mukama Katonda byerowooza wano mu Uganda oso ogenda muno banga olusumululwa tulinamu tudde Christian Fellowship wa Pastor Tumagita University of Christology kifo kirungi nnyo mukwano wasinza kuwulira mirundi emeka Mukama yansumululidde mu kifo ekyo so ekifo ekyo kirungi nnyo mukwano gwange yawula ina kugenda mu kifo ekyo tolinda na kufuna bizibu mukwano gwange beera buli kaseera ng'onoonya Katonda tulina prayer mountain nayo nnungi nnyo kubanga tosobodde weeyawulire ewuwo naye tokkiriza kubeera munafu bw'obeera munafu garanti omulabi sitaani agenda kukuba kubanga sitaani gwe takutya atya Katonda takutya atya Yesu erinnya Yesu erina amaanyi kati gy'okuma okunoonya Yesu gy'okuma okubeera w'amaanyi gy'okuma okuba nga osobola okukozesa obuyinza okuba nga obeera so dangerous nosooka otanga ozadde ekisolo mubuliwo n'abantu ne babizaala mulowooza byakusaaga waliwo empulira nti bazadde ettimba sibalabangako bwe yali abalabyeko tere mu comment section tize nali ndabye ku muntu azadde ettimba okay olwesima abazaala emiga abazaala biki ebintu ebyo ebiri abikwano sitaani waddala gyali mu nsi ne Katonda waddala gyali mu nsi tawulugenda maaso mu nsi emu lwaddala walowooza nti byakusaaga lwaddala bw'olotanga ozadde ekisolo
kisinziro oyinza okuba nga obadde mu kusaba n'okusiiba n'olutanga mu butuufu ozadde ekimese nga kigudde wali bakikuvuddemu ne kidduka oluusi ozadde abantu abasinga kuzaala makonkomi misota mu kirooto n'oguzaala mukama waffe omulungi yeebazibwe oba n'oguzaala nga gufu oba n'oguzaala n'ogukuba mukwano ekiba kyoto kyakusumululwa waliwo omukyala Nsumba Ssekisaka yali atuwa obujulizi obwo nti yagenda mu kweyawulako ng'anoonya Katonda n'azaala ekkonkome nga bona agenda ng'ogenda kwetawuluzaamu mu kiyigo yali yawudde in fact yali agaddewo ennyumba ye completely n'azaala ekkonkome buliwo n'alirabako gafu kitegeeza nti baali bamuloga ekintu ekyo nga kyamuyingira baali bamuloga mutambuliramu kakati mukwano gwange naawe olaba nga mutuufu embeera tetambula bulungi weeyawule noonya Mukama kola service n'omwoyo mutukuvu zuuno wano nze kunsumulula Mukama waffe omulungi yeebazibwe nnyo so bw'otyo ebirooto ng'ebyo ng'olina ebisolo by'ozadde most of the times kiba kyoto kyakusumululwa naye ate bw'okizaala mukwano gwange ate n'oddaawo kifudde mwana mu kirooto okiwadde ne ku bbeere Mukama Katonda aba akulaga mukwano gwange okyali mu busibe direct akulaga ekyo ky'oyonsa akulaga ekyo ky'oli mu kulunda akulaga nti waliwo kino kati kaba kaseera kakweyawula kunoonya Mukama okubanga mukwano gwange akusumululamu ekyo so ebirooto bino ebyokuzaala generally kisinziira context kyoto mwokirootedde kisinziira ate osobola okuloota omwana olaba nga omwana we afudde obuliwo omwana omwetiisa emyezi 9 nina omwetikka ogenze mu ddwaliro omuzaala ate ozadde mufu oba ng'oli lubuto omanya mukwano gwange Mukama Katonda aba akulaga waliwo attaka ku mwana wo ogenda okuba ng'ozaala ate bw'oba nga toli lubuto manya nti waliwo ekiba kigenda okufa ku bintu by'okola weta buweereza oba kyona kyoli mu kukola kumanya kigenda kwonooneka Mukama aba akulabula nga bukyali naddala ng'obadde olina ky'omubuuza Mukama nnyingire mu kino n'oloota ekyo Katonda aba akuganye Luganda wabula ate bw'obadde olina ky'osabira n'oloota ekintu ng'ekyo ebiseera ebisinga Katonda aba akulaga nti waliwo mulaba ekitambula programmize okulaba ng'azikiriza ng'oluzizo okulaba ng'azikiriza amagenda go bw'oba ng'oli mpya subscribing ku channel eno mbagiyita Chosen Generation nga kuno channel tuba tugamu ebirooto n'okuyiga ku topics endala eziri major ebiseera ebimu nnaku zino mbeera live nga nziramu ebirooto byammwe live okay so subscribing okonekadde selecting all gwagamba nti sifuna notification ate mbeera online ddamu ogende oklicking kade oselecting all like ati wakona ku all wokona ku all ngomaze okona kade ojja kuba ng'ofuna notifications buli wemba nga ntaddeyo video ojja kubeera mu abo abasookera ddala okuba ng'ofuna ki notifications so tubuulire gwe mu comment section ekyoto kino wakiraba otya tujja kuba nga tukuyigirako oba oli awo nja kuba nga nziramu ebintu byammwe mu comment section byemwalo tebikwatagana ku baana waloota omwana wafaanana atya kikyo walaba mu kirooto kikulu nnyo ariko n'obubaka buno mbeere nga mubusharinga eri abantu abalala abantu bangi abatategeera bigenda maaso mu nsi naye nga abantu bangi nnyo banyigirizibwa kinjagala obagamba siyinza babuulira mirundi emeka gye nfunye bantu bakubira ssimu ku birooto by'abaana n'azadde omwana ali bw'ati ne bw'ati ebiseera ebisinga ebirooto birina amakuba b'emikwano babiringa byogera ekitabo kya Yobu eziyita 33:14-15 Mukama ayogera mu birooto abantu batakola ki nebatasaba mutima Mukama ayogera mu kwolesebwa tebatasaba mutima so ebirooto byolota ebisingira ddala obungi birina ki birina amakulu so kikugwanidde okubanga obitegeera nawe osobola okulota nga gwe ayambako omuntu omulala okuzaala olota nga oyambako omuntu omulala okuzaala manya nti Mukama Katonda aba akugamba omuntu obanga omumanyi yimirira wamu naye mu kusaba n'okusiiba mumusabire muteeke maaso n'obegaire ku obulamu bwe kolekyo Mukama Katonda kyaba akubikkulidde oyambako omuntu omulala okukola ki okuzaala obanga omumanyi nga mukwano gwo osogenda n'oyogerako naye ne mushayalinga ne musaba wamu kikulu nnyo Bayibuli ga babiri basatu banakuŋŋaana nabeera mu masekkati gaabwe so waliwo amannya agali mu bwegassi nga wala Yesu bwe yagamba nti I and my Father are one okay ye ne kitaawe bali butya bw'omu bakolera wamu so waliwo amannya agali mu bwegassi kyandibadde kikulu buli muntu yenna nobeera ne prayer partner kikulu nnyo ddala no ebirooto bino ebyokuzaala abaana bitambulirako ekibanga kyoto mwana badde bulungi nnyo kitambulirako obuwanguzi essanyu emirembe okwakivinga g'oluzizo bwe kiba kirooto nga mutuufu ovuddemu olubuto wala bitagenze bulungi n'omwana kitambulirako ennaku kitambulirako obusibe kitambulirako okufiirizibwa kiyinza okuleeta marital problems mu maka ago n'osanga ebizibu oluusi ozadde ekyana ne kifa osanga mukwano gufunye ebizibu mu maka nga Mukama Katonda abadde akubikulira ku nsonga eyo so oluusi n'ofuna ebizibu mu buliwo so engeri nagyo wali olusemu ekyoto kino kitere mu comment section bwebanga sikikonyeeko nja kubanga nsala magezi olaba nga nkuddamu comment kale mbeere bulungi mweraba wanga olimpya subscribing okone kale bonna kikola ekyo atujjako okufuna notifications oli wetubanga tadde video zaffe ojja kubanga notifications so kona kade selecting all tewerabira ku selecting all obanga okonye kade wona tukikoze wato selecting all ojja nga oluusi nga budde bugenze so nokutafuna notification so kyalo ekikulu okone kade selecting all sabi kwano mbeere bulungi
Mwera Basket Brothers TV, eno bagita The Chosen Generation.